abadde yakajja ku kyeyo ayabise omutima bw'atyo n'akutukirawo mu bwangu n'afa. Kitalo nnyo nnyo ddala okulaba nti no bankuba kyeyo bafa mu bintu eby'ekigwagwa. Muganda waffe ono ku kyeyo tamazeeyo bbanga abadde mu wiikisi naye nga talina kirwadde kyonna kimuluma. Ayabise omutima gye bujjeeyo mu maaso tujja kukola katambi nga tuwogera ku biki ebyo ebiyeetera omuntu omutima okustopinga bw'oba oli awo ng'osobola n'okufiirawo mu bunnambiro. Ffenna eyo process tugiyitamu n'otuuka ekiseera omutima ng'owulya tokyasobola kussa naye nga sigamba nti omutima gukuluma naye nga waliwo ebyo ebintu ebitonotono bye tujja okwogerako mu katambi akajja ebisobola okukuviirako omutima gwo okulekerawo okukuba mu bunnambiro era ng'osobola okufiirawo. Jenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yaffe eno wabula kyotalina kwirabira notification bell nti video zonna ze tuteekayo zikutuukako bulungi nnyo. Commentinga kubanga comment box tugireka nga nzigule twetaaga birowoozo byammwe. Katugendeko mu katambi kono omuwala agambibwa okuba nti akutuse omutima ate era tubeere nga tukomawo. Kadama wafafiridde ku ddungu banange mawulire gennyamiza kyokka nga n'ekitiisa mu byonna abadde tannaweza yadde omwezi nga yakava e Uganda ngaze okuyiiya 10. Omugenzi gw'olaba mbifaananyi awo amannya ge ye Nnyonyi Shakira. Ekirwadde ky'omutima kimulumbye kye tumanyi nga heart attack. Omutima ne gwesiba n'akutukirawo era we twogerera obudde buno embuyaga ezikunta. Bannange alaba akatambi kano nkwegayiridde kwongereyo tulabe oba tuyinza okufuna omuzira kisa ayinza otuyambako ne tukolekitinga akasente akamala tuzze sisita waffe e Uganda. Omuwala ono afiiridde mu ggwanga lya United Arab Emirates mu kibuga ekye Abu Dhabi. Ebyo nno bye bigenze mu maaso eri omugenzi essaawa zino eno. Omwana oyo yakutuse omutima n'abeera ng'afa mu njogera ennyangu yayabise omutima n'afa. Tujja kubyogerako ebyo wabula ng'ate wano eno mwenna abawala abeekuumidde ku eno channel mbateddewo akatambi akawogera ku infections. Akatambi kano eno kawanvu muko naye bw'onooba oba okawadde amatu kasobola okuyamba gye bujjeeyo maaso. Infections zimanyi otukwata ate era ne zitugaanirako ne zigaana okuwona wabula w'oba okoze bino bibiri wammanga mu katambi kano ng'otegedde ekika ki infections ky'oyina ekika kya infections ekikuluma nga ggwe omuwala era n'omanya kyajja kitya. Kyajja mu kwegatta, kyajja mu kusharinga ngoye, kyajja mu toilets, okirina kiri bubeezi mu musaayi, wakijja ku bazadde, kirwadde wakifuna otya ojja sobola okuba nga ojjanjaba infection. Era ng'otegedde infections z'oyina ziri zitya za green, za yellowish, za cream, za white oba oyina za purplish. Ebyo byonna onobitegeera ojja kubanga omanye ekyokukola. Katugendeko mu katambi kono omwana muwala ate era tubeere nga tukomawo. Already najambaddemu. This shows how clean I am right now. Nti osobola okuwona. Totya kuntuukirira, totya tuukira dokita yenna. Gwe weesiga okujjanjaba infection yonna gy'olina. I'm going to be open because you're not going to get an open person like me who's going to teach what I'm teaching you. So right now nkozesezze n'empalo already nchafu but olaba nnyonjo njijjeyo nziremu ngikozese experiment. Kitegeeza nawona naawe osobola okuwona natereera naawe osobola okutereera. Tobeereyo n'ogamba banene jjanjabi enzi ku nkooye banene jjanjabi nze sikyasobola kwegadanga nze sikyasobola kwegatta. No, sobola okujjanjaba infection naawe nanoddamu ne weegatta. So yono Vaseline gwe tuli okozesa already maze okumusiiga mu mpale eddugala gye nakozesezza. Tugenda teekamu powder wa Johnson tumumixinge. Kati already wano mbalaga ki white discharge kiri miliki siri balaga kiri ki green discharge. Tetunnatuuka yeye kyekiwunyawunya. Tetunnakituukako. Kati saawa zino mbalaga kimiliki. Okitegeera? Temufaayo bigenda vaamu mu mpale yange because I'm going to wash it. Mukiraba kino ki discharge.
gwali eyandaba kino ki discharge okiraba wekitiwe kiba kifaanana okiraba kino kati tuli ku ki white discharge mukwano nava kweno step y'okuba nti nina kimiliki discharge nenza lwakwa siinaayo items ensobola kukozesa kumixinga kugatta kumakinga ki greenish discharge right now kati twogere ku kya white byonna biba bi discharge nenva kweno embeera y'okuba nti nina kino ki white discharge omanye okuba ng'oyambadde empale n'ogijjamu naye nga wena olina ekitole kya discharge mu mpale yo nga kisiiwa n'okusiiwa. That is the life I was in. Okitegeera mbabuulira story yange ya infection bwe yampisa. Infection za bika bya njawulo tugenda byogerako wano ngenda bibasomesaako wano. So darling, wenaddayo e Kampala bino bye tugenda ne tuchakala outing anti wakaddayo my old friends they were all waiting for me anti nze vibe ostegeera nze vibe yaabwe nga tuina group je tu creating ne tusinkana like we go for staycations, we go to Jinja, we go camping blah blah. Jinasanga muganda wange sija muita mukwano gwange because right now yafuka muganda wange. Wena musinkana omwana oyo mwana wa bulenzi sija kwogera linnya lye nafuuka mukwano gwange namusinkana mu group nali simumanya nti nali nzizeeyo nze nali nina mikwano gyange ebiri gintekamu eyo group tugenda ku Shabada. So we introduced ourselves. Hi, I'm Sham, I'm working in this country. Hi, I'm this, I'm Aisha, I'm working in this country, I'm doing this job. So this guy ne introducing we introducing a boy nga otunulira oli gayo yinzo muzalawa nesawa zino omusango yinzo muzalawa naye alina obwongo yasoma eddagala bebana abaana abasoma eddagala amanyi buli kika kya ddagala nga atali kuwa munnaku ezi n'otereera. Anyway, he's my partner now tukola wamu. We treat people together, me and him right now. Yeyampa obuvumu oba yeyandetera okusoma kosi yange ginako soma so that we treat a lot of girls and a lot of boys abali out there abafuna abali experiencing what I experienced before. So mukwano nga White House sometime tunyumia kwa WhatsApp rama ne mwatulira. This is what I'm telling you, tobere yongo brade bukuluma no sirika obo ina mwana wa bulenzi munnyonyole nga kyaliwo obo ina mwana wa buwala nga gosobola bera open naye munnyonyolelwa kuba abana b'obuwala temusirika mulina walaala munno mu kifo ky'omujjanjaba ogendagenda omwogerero ogambe mbu omanyi nti no kishamu kirina enziku. I have one friend of mine. She wasn't my friend, but we became nagamba ba minor friends nti munyumyamu ngendo owulira ng'omwana nnyumyako mbu shamu yakoze waati kyokka yalina condition erina wasi ng'olwedde nze njimanyi nga naye nga nze simunyumyangako naye nga ye olwedde yannyumyako dda kati gwe yanyumisa najja naŋŋamba ne mugamba kati nze wenaakubuulira condition ye gy'alimu anaawulira atya. So girls out there ngenda babulya stories mbasomese nga we mbabuulirira mufunemu ekyokuyiga. So ono omwana w'obuwala so omwana ono w'obulenzi mbadde nkyabanyumiza gwe nasinkana ku camping emu gye twali tugenzeko ejjinja twali tugenze some places called World Waters. So naye ne tunyumya ne munnyonnyola ne mugamba omanyi amazima gali nti katukozesa erinnya lya Frank. Amazima gali nti Frank enziku ennuma kubanga olwedde yali yennyonnyoddeko nti Dr. bla bla kati nga nina obeera open gyali ne mugamba nina ekintu kyenjagala okugamba enziku ennuma enduddeko numizibwa kandida for almost a year. Nava ku step y'okuba nti nina bino bi white discharge
step eyo nagivaako nenfuna bi green discharge nenva ku green discharge nentandika okusiibwa enfuli nenva okusiibwa enfuli nentuuka nga sikyayambala mpale ng'empale nazikanyuga. Nangamba what do you feel? What else do you feel? Ne mugamba ebyo byonna byenkunyonyodde byantuukako nasiiyibwa enfuli nenvaamu bi green discharge nenvaamu bi white discharge nentandika okuvaamu amazzi nentandika okudrippinza amazzi nga ganvaamu buvine gabunduka bu. Omanyi nga omuntu ali mu period natuka extent nga mbunduka amazzi nga like obeeraawo oba kangamba I've taken some hot thing oba hot tea oba nywedde amazzi ku makya ogenda obeeraawo ng'olaba ebizi waakamala okunywa amazzi agabuguma gakugenze mu lubuto ng'ogenda olaba obunduka amazzi gakuva mu nnabunyaayo ne munnyonnyola buli kimu ne mugamba nze neekoowa natuka ekyanga neekoowa nga neekyawa nga sikyeyagala nga sambala mpale nga nkozesa tissues nga buli wembeera walina obeerawo box ya tissue. Natuka ekiseera nga nzeeyo mu vacation nempakinga kesi yange mufo kyopaakingamu ebintu byentwala ewaffe byentwalira baganda bange oba my mom na paakinga box za tissue nga mmanyi ne Kampala gye ŋŋenda teri box za tissue nga ndaba butishu bw'e Kampala bugenda kukwatira ku nfuli zange. Omanyi obwo butishu obuli very weak bad material wobwesanguza wansi. I always advise you girls mukozese tissue eziri strong zosobola okwecleaningisa wansi ne zitakwatira ku nfuli. Do you know what it means? Let me wet my hand mbalage. Do you know what it means? Okukozesa tissue obubu tissue ne bukusigalako webuti ne busigala ku nfulizo. So nalina okupaakinga box za tissue ngene naze Kampala nentuuka nga namala you can't believe namala omwaka gumu n'ekitundu nga seegatta. You can't believe nga tosobola na kwegatta ku bulumi bwe nali nina obwa infection eyali ennuma. So if you're out there ng'ogamba mbu oswala okwogera mbu olina infection, you need medication. You have a problem on your head. Kubanga infection waba takulumangako. Infection aluma eno mbanyumiza part 1 eya infection eya story ya infection ya journey ya infection yange eyandetera okuvaayo. I get inspired okusoma obusawo eyandetera okuvaayo. I get inspired to treat girl child yeeyo oba boy child yeeyo ng'olumizibwa enziko olumizibwa infection STD you know BV nga oli eyo olumizibwa all types of infections. Gentle warts zikuluma zikuliko natika tissue za infections tissue yes kanzite tissue za infection nga sikyayambala mpale nga nyinza okujjayo tissue wezi buli lunaku mbeera neetaddeyo gu tissue weeguti anti mbunduka amazzi anti nvaamu bi discharge anti mpunya nentuka ekiseera nga mpunya fish smell nga wembeerawo ndowooza oba abaninaanyi baba bawulira mukwano baba bawulira nti owunya. Obutambi bwa leero weebuto weebugenze yenze Shila Adita mbajjukiza nnyo subscribinga era ne mbagamba mukwate kade nga buli video ze tuteekayo ez'amakulu ennungi nga zino zisobola okutuukako n'oba nga tosubwa wabula ng'ate okomentinge tumanye your thoughts. Give us your best comments so that we know what you think about these videos that we're doing. Do you want us to change anything? Do you want us to talk about anything? You want to send greetings to your loved ones, your family members, your husband, your boyfriend, your children, your friends, anything you want us to do for you, we can actually do it if you give us permission or if you permit us. But the most important thing is to subscribe so that you become one of us, so that you become a member. Just click on subscribe, then there is a bell, tap on it so that every video that we do upload come directly to you. They will send you a message clarifying that we have uploaded a new video. In that case, don't leave without giving us a thumb up or a heart, or in that case you give us a like. Whatever you can do, we are appreciative. I'm Shila Adita. See you in my next video.